Embeera ya Honorable Ssegirinya Muhammad yeeraliikiriza. W'owulirira bino ng'ali mu ddwaliro ery'Ensambya naye nga tebakakasa oba obulamu bwe bunaasobola okutaasibwa. Era abantu bangi bavuddeyo nga basaba nti Ssegirinya atwalibwe emitala w'amayanja ayongere okwekebejjebwa bazuule ekituufu ekimutawaanya. Honorable Ssegirinya buli muntu yakuwulidde bulungi nga yeeyogerera mu kamwa ke nti embeera emutawaanya kyakakasiddwa nti butwa bwe bwamuweebwa. Abantu beebuuza nti ani yawa Ssegirinya obutwa? Ye era bwe baba bamuwa obutwa babumuweera wa? Tujjukira bulungi abaami abo nga bakyali mu kkomera Ekigo, Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana baalabikangako nga baleeteddwa mu kkooti wabula nga bagejjeredde ebitategeerekeka, era buli muntu nga yeebuuza nti ababaka nga bagezze b'emmere baweebwa mu makomera ya njawulo ku gye bawa abasibe abalala abaliyo? Wamma ne kibalema okutegeera, wabula kikakasibwa nti ebiseera ebyo baali bamaze okuweebwa kanyu kawulire olw'okuba nti babawa akatwa nga katta mpolampola tekattirawo. Y'ensonga lwaki baamala okubata, Ssegirinya n'atandika okupookya n'obumuluma olwaleero. Bamututteko emitala w'amayanja okumujjanjabako, yamalayo akaseera n'avaayo n'akomawo wano. Ssegirinya bw'akomawo yagaana okuwummula era yalangirira nti we yakoma okuzoganya w'alina okutandikira. Bano abasajja ne bakitegeera nti Ssegirinya tagenda kuba mwangu era tebaasobola kumufaako kumuwa antidooti kukkakkanya katwa akamuluma. Kyovula nti Honorable Ssewanyana ye obulamu bwe tebuli nnyo mu mbeera etiisa nga ya Honorable Ssegirinya, kubanga Honorable Ssegirinya yagamba tagenda kutiiririra muntu wa wansi, alina okusigala ng'alwana. Okimanyi bulungi nti ekiruma Ssegirinya gavumenti ekivunaanyizibwako era ekyekukuba ekimanyiiko. Buli munnayuganda yabadde yeebuuza nti lwaki Ssegirinya amiddwa paasipooti y'okugenda emitala w'amayanja ajjanjabibwe, kubanga bakimanyi nti singa ayanguyirwa okutwala emitala w'amayanja oba oli awo ayinza okutaasa obulamu bwe ate bo kye batayagalirako ddala. Uganda, okuttibwa kw'Abannayuganda, okukwatibwa kw'Abannayuganda nga tebalina misango ne basibwa, ebyo byonna bivunaanyizibwa ku bafuga Uganda olw'ensonga nti kye basazeewo nti tekijja kubeerawo balina obusobozi n'obuyinza obukigaana ne kitabeerawo. Kyolaba kigenda mu maaso nga kikolebwa kitegeeza nti bwe baba bakikkiriza kikolebwe. Buli kyonna kyolaba ekikolebwa mu Uganda nga kigenda mu maaso tewali abagambako abakikola, gw'omanya nti gavumenti yebekkiriza kikolebwe bwe kityo, kubanga kyetayagala kikolebwe tekisobola kukolebwa. Esobola okiyimiza mu mbeera yonna gyesazeewo kiyimiza. Niyo kiba kyetagisa abantu kufa, ekyo ekikolebwa kiyimirire, battibwa paka nga gavumenti kyeganye okukolebwa nga kistopingibwa nekitakolebwa. Kati buli kyolaba kigenda amaaso kyonna nga tekistopingibwa, manya nti gavumenti yekkiriza kibeere nga kikolebwa bwe kityo. Tegerekese bulungi. Olwaleero tulina muganda waffe Muhammad Ssegirinya mulwadde, ali mu mbeera mbi. Ssegirinya ogolaba yali mulamu nga talina bulwadde bwonna bwe tumumanyiiko, ng'abantu abalala bawangala nga balina ebirwadde byabwe, nga bw'ayiriba emisinde ku situti okwo ne poliisi abanga akamotoka mpaka lyakwatibwa n'ateekebwa mu kkomera okumala emyaka egi. Okuva yava mu kkomera results z'ekkomera ze lwelumba olumuluma essaawa eno olumutadde ku ndiri. Sajja yali omunene ow'amaanyi ow'ekiwago, kati alinga akaana akato, takyalina wadde amaanyi agagoba enswera ng'emuguddeko, bamuwujjako mpujje. Ani avunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssegirinya okubeera mu mbeera gye bulimu olwaleero? Abafuga Uganda bangi abasibiddwa lwaki bava mu kkomera nga balamu, ono lwaki ye yavaayo ali mu mbeera ye gy'alimu olwaleero ng'ebyo byamutuukako amaze kusibwa. Abaffe yali mu kkomera yekka. Bameka abali mu kkomera ne Ssegirinya abali mu mbeera nga Ssegirinya gy'alimu olwaleero? Oba okitegeera? Ekyokubiri, Ssegirinya abafuga Uganda bakimanyi bulungi nnyo nti mu malwaliro gaabwe agali mu ggwanga lye bafuga temulimu facilities, temulimu bujjanjabi buyinza kujjanjaba Ssegirinya nawe n'okusa ku mbeera gy'alimu. Yeetaaga mumutwala Ebweru ajjanjabibwe. Ekisooka be balina paasipooti ye. Abafuga Uganda balina paasipooti ya Ssegirinya be baagiwamba
Ekyokubiri, parliament y'eggwanga yevunaanyizibwa okujjanjaba member parliament oyo Ssegirinya. Bwe yasooka okulwala yagenda Netherlands as deputy speaker parliament Honorable Thomas Taiwa yavayo n'agamba nti ebyobulwadde bya Ssegirinya tubiwulira ku social media, tetufunangako kiwandiiko officially nga kitulaga nti Ssegirinya mulwadde, naffe tubiraba ku social media. Already ng'ali eri akola ki? Ajjanjabibwa. Olwaleero ensambya gyali speaker of parliament yagezi n'amulambulako n'amulaba nako n'alaba n'embeera gy'alimu ne we yali nga tannalwala. Naye nga speaker yakulira parliament evunaanyizibwa kujjanjaba omulwadde ono, era ng'akolera gavumenti eyawamba passport y'omulwadde ono. Basirise. Simanyi oba mulina ennaku zemubala zemulinda mulabe ng'ennaku esigaddeyo ne bwemutwala mu ddwaliro takyasobola kuwona, mulyoke muteeke kunyonyi mutwala afiire ebweru, mugabe tutwale tugezaako omujjanjaba Ssegirinya afiiridde bweru, teyafiiridde wano. Kyemulinda nga bwe kyali ku eyali speaker of parliament Olanya batwala mu nnaku 2-3 n'aba nga akutuse. Ne ku Ssegirinya mulinda mutwale nga akutuse, oba mubala nnaku nga mulinda ebe nga sigadde ennaku 2-3 kati bamutwale. Mutwale omusajja ajjanjabwe bannange. Nga bwe mutwala abana ne babajjanjaba, ne omusajja mutwale ne ajjanjabwe. Oyo member wa parliament mulamba. Abasajja bali mu gavumenti, abakola mu gavumenti, ng'embwa zaabwe zirwala ne baziteeka ku nnyonyi, ne bazitwala South Africa ne bazijjanjabireeyo. Lwaki member wa parliament omulamba yalwala ne mulemeza mu ddwaliro ensambya nga mukimanyi bulungi nti okusina ku lwadde obumuluma ayinza obutafuna bujjanjabi bumala kuwonera awo mwamutadde. Kati wetu singa bukene kya Ssegirinya n'afa ne tukibateekako nti mwe mwamuse nga mwewakana nti nedda, nga buli kyonna ekyetaagisa okuba nti Ssegirinya agende bwera afuna obujjanjabi kiri mu mikono gyammwe. Mwe mulina passport ye, parliament yammwe erina okumujjanjaba ne mumulesa awo. Alaja nancha neggulu. Awo wempitira mukwano muganda waffe Honorable Nsereko Muhammad ne katimu kwe kemwakolanga nako live buli kaseera nga mwoza Ssegirinya Ajjanjabwe already nga yalina mu ddwaliro ebweru w'eggwanga agajjanjabibwe. Olwaleero nga tunalaba mukola zi live nga mugamba Ssegirinya Ajjanjabwe. Nga lero nabo bw'otekawo pressure n'akazito ku parliament ino okujjanjaba Ssegirinya. Ngate tunabotikawo pressure n'akazito ku koti ya Uganda eyawamba passport ya Ssegirinya. Tukulaba obuukira birala ng'ebigenda mu maaso birala. Kikiwebalama kino. Mumwakolanga live buli kaseera nga muga nti NUP eganya okujjanjaba Ssegirinya, tulina kyaki twagala NUP ejjanjabe Ssegirinya. Ne muteekawo n'okugamba nti musoleza ssente ajjanjabibwe. Olwaleero nga tetunakulaba oteka parliament nga bwe tulaba oteka kazito ku parliament evunaanyizibwa kukujjanjaba Ssegirinya. Ne kooti ezawamba passport nga tonazoogerako olinda kyokola live ne katiimuko kemwakolanga nazokola live ya Ssegirinya Ajjanjabwe gye mwakolanga. Allah akbar. Mukama Katonda atusaasire naye ensi yaffe gyeraga tetumanyiyo. Ensi yaffe gyeraga tetumanyiyo. Abange buli nsonga yonna gye mulaba egenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda evunaanyizibwa ku balifuga. Mulekerawo okujjanga mu video zaffe ne mu commentinga Allah akbar. Olina jana commentinga kati president ajiddewo mu bino. President ajiddewo mu bino si yakulembera eggwanga, si yafuga Uganda, si yatugamba ng'ali ekayunga nti NRM erina ekigambo ekisembayo ku kyebeesazeewo ne bwozinira essaawa 40 tekiggwa. Kyovala naffe okuva beyogera bw'atyo buli ekiggwawo tukizza ku ye yo tukivunaana kubanga yalina ekigambo ekikola ki ekisembayo nga bwe yagamba. Ebisigadde oluusi tubikola nga tukoze mpaka ne tuteekawo butesi mbeera ne mulaba nga tubikoze nga si lwakuba nti agadde tubikole naye nga embeera gye tutaddewo yemuwaliriza okukkiriza tubikole. Wano juzi NUP yalegenda okugulawo ekitebe kyayo teyakyusa bwe yagamba nti olwayo tekijja kuggulwawo bakiggulawo era bakiggulawo nkeera luno yalugaana nti tebajja kiggulawo
ekyo kyengugambye nti alina ekigambo ekikola ki ekisembayo kati nga bwe yayimiriza ekitebe kya NUP lwagenda okigula ne batakigulawo bw'atyo bw'asobola okuyimiriza obutemu mu Uganda ne butaddamu kubeerawo bw'atyo bw'asobola okuyimiriza obubbi mu Uganda ne butaddamu kubeerawo bw'atyo bw'asobola okuyimiriza obuli bw'enguzi mu Uganda ne butaddamu kubeerawo era bw'atyo bw'asobola okuyimiriza obubbi bw'eddagala mu malwaliro eddagala ne libeerayo nga tebalibba nebolayo ebyo byonna bikolebwa nga tabiyimiriza kitegeeza abakkiriza bibeerewo kuba bw'aba tayagala bibeerewo tebisobola kubeerawo. Bwetyo embeera y'omubaka Honorable Ssegirinya bw'eyimiridde, sipiika wa paalamenti Anita Amongi yagenzeeyo mu ddwaliro Ensambya n'amulambulako era n'alaba embeera gy'alimu. Kyewuunyisa bwe yalabye embeera gy'alimu teyasazeewo nga sipiika wa paalamenti nti oli mmemba wa paalamenti atwalibwe mu ddwaliro ajjanjabibwe. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti paalamenti ebeera erina bajeti ey'ababaka singa oli aba afunye obuzibu nga yeetaaza okufulumizibwa eggwanga okutwalibwa ebweru okujjanjabibwa. Kino kikulage nti mu paalamenti tulinamu abaana awamu n'ebyana. Tujjukirako Oweekitiibwa Sipiika Jacob Oulanyah bwe yalwala baamusitula n'amutwala mu ggwanga eri Amerika afune obujjanjabi. Naye Ssegirinya aganye okutwalibwa ebweru ajjanjabibwe kubanga bakulaga nti ye tateekeddwa kujjanjabirwa bweru. Naye nno ensonga ereeta ekyo nti ye munnakibiina kya National Unity Platform singa abadde mubaka nga wa National Resistance Movement singa yafulumiziddwa dda era wenjogerera bino singa ali mitala w'amayanja ajjanjabibwa. Kikulaga bulazi nti mu ggwanga Uganda okuwagira National Unity Platform gwafuuka musango ogukussa n'okukussa kubanga Ssegirinya kye kimulangisa obutatwalibwa bweru kujjanjabwa nti mubaka wa National Unity Platform.